Bannakibiina ekya FDC balabudde ssentebe w'ekibiina omulongo waswa Birigwa ku Ttabamiruka gwe yabadde ayise ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogujja. Amyuka omwogezi w'ekibiina ategeeza nti Birigwa talina buyinza buyita olukiiko luno nga buli mikono egya Ssaabawandiisi. Gye buvuddeko ssentebe w'ekibiina kya FDC omulongo waswa Birigwa yafulumya ebbaluwa eyita Ttabamiruka ow'amangu nga waakutuula ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogujja okubaako ensonga ze bamulongola wakati w'oludda olwa pulezidenti w'ekibiina Ingnia Patrick Oboya Moriat, Ssaabawandiisi Nathan Nandala Mafaabi ne Dr. Kizza Besigye ne bannakibiina abaagobwa mu bifo ebitali bimu. Kati amyuka omwogezi w'ekibiina kya FDC John Kikonyogo asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire n'ategeeza nti olukuŋŋaana luno lwali lulina okutegeezebwa Ssaabawandiisi w'ekibiina Mafaabi kuba yalina okuwandiika ebiteesebwa mu lukiiko n'omuwanika naye tannategeezebwa so nga yalina okubawa ensimbi ezitegeka olukiiko luno. Taana gwe tulina tuyita olukiiko ng'olwo omuwandiisi waalwo mu constitution ya FDC ebyo bye tulina wano abeera secretary general wa party. Tekiri administrative but it's constitution. Secretary general yabeera omuwandiisi wa olukiiko olwo. Nate akalamu kateekeddwayo nga sekretary general tebanamubuulirako nti baba kuteekayo akalanga. Kati awo kizibuwala nti n'olukiiko ne lwebajja eruli ani anaabeera omuwandiisi waalwo. Kikonyogo annyonnyodde nti Birigwa si yalina okulaga enkiiko z'ekibiina era n'amuwa amagezi aleme kwongera kutematema mu kibiina. Kikonyogo akalambidde nti buli awulira nga takyayagala kibiina kya FDC akiveemu wabula si bakukkiriza kukitematemamu kuba abantu bangi baafiirwa obulamu bwabwe olw'ekibiina kino. Bwe muba mulwanya mu kiyumba ky'embizi gwe ne wewangula okulwana naye leero naawe ovaamu ng'osaabaanye. Tusaabaanye ekimala buno bwe budde chairman, party president, secretary general n'abakulu bonna tukume mu party yaffe tutuule nga tuyamba mawulire twetereze. Bino bibeereddewo ng'ab'ekiwayi ky'ebyokwerinda mu FDC Kimamba Group batadde Mafaabi na Moriat ku nninga bagulewo woofiisi z'ekibiina mu nnaku 14. Nandala Mafaabi tumuwadde ennaku mmeka? 14. Ennaku eze 14 twagala ofiisi ki? Nzigule. Banira bagala abakulu balekulira obukulembeze kubanga balemereddwa. FDC tujja kulingira FDC esaana wetyo bajje bajja aife twabakowa nga bakulembeddwa Mwase Francis komanda waabwe balumiriza Mafaabi ne ya Moriat okudibaga ekibiina. Mafaabi watasobola kulongosa kibiina ekisarani kino tiimu yeidinda okuvaayo okulaga iwanga nga twegatta ku n'ebitundu ebindi nti bye mwakola biki bifu abi nti omuvuyo tugwagala mu FDC omuvuyo tukola ki tetugwagala mu FDC nsaga buli lunafu ya structures buli lunafu ya abantu okulonda obulungi ekibiina oba kisaza amaani mukidinga esawo. Ebyo bibeereddewo nga n'abakulembeze mu FDC ku mitendera egy'enjawulo mu Busoga basiimye Dr. Frank Nabuyise yakulembera okukola alipoota ku mivuyo egyali mu kibiina. Bano bamukyalidde mu maka ge Iganga n'ebirabo eby'enjawulo era ne bamusaba okusigala ng'awabula ekibiina. Nabuyise asinzidde eno n'ategeeza nga bwe yasonyiwa abamu ku bantu abamuvoola n'okukuba mu alipoota y'ebituli nti tebamanyi muntu gwe boogerako. Bona boogera ebintu ebyo byonna tudde mbasonyiwa. Asabye abakulembeze mu kibiina okwegatta n'okwewala entalo kisobola okugenda mu maaso. FDC eteekwa okutoolamu eŋŋambo. Bw'oba mukulembeze otawuliriza ŋŋambo. Ziri 27 zezakayita ku ssaawa emu tukyagendera ddala mu maaso n'agabuutikidde komawo.